Muganda wanga chali ku DVC updates nkomyewo nateera ne story eno efuuse ensonga ku social media oba emikutu emigatta abantu gyonna. Ensonga ya EPS electronic penalty system ate ekuta akati wansi ne waggulu kitabukidde Banayuganda bavuddeyo beerwaneko boogere olw'ensonga tebalina mukutu mulala gwe bayinza kukozesa okwogera ebibaluma naye nga ebipapula ebijja bitambula ku social media biraga nti ate kampuni eziri mabega ga EPS eno n'okugikwasaganya okubanga etambula na agreements zebayina mabega g'omupango guno gwa EPS. Naye nga Banayuganda abasinga bagamba nti ate n'enkola eno teze kuzi just kuyamba abantu kukendeeza ku accidents ku nguudo z'e Uganda naye ate eze n'okukaliza waleeti za Banayuganda. Kirabika nga abakulu abakiri emabega balina omulamwa oba balina ekigendererwa ky'okukaliza waleeti za Banayuganda nga baagala basikamu buli kasente ke balina ate nabo bayiseewo ebyabwe. Naye nga ate ne leader of opposition Lop JoelSsenyonyi yavuddeyo ate n'awandiikira Minister of Transport Katumba Wamala General Mulamba ng'amugamba nti munnange ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nandibiyisiza ku floor ya Parliament naye ate kati sisobola olw'ensonga nti tuli mu recess naye ate Banayuganda we tunaaviira mu recess nga Banayuganda ate bo tebakyalinawo wadde ke balya ng'emmotoka bazipakinze nga bamu tebakkirizibwa na kufuluma ggwanga olw'ensonga nti eno system nkambwe nnyo nti bw'obanga olina amabanja gano ate n'oba ofuluma eggwanga bakukwata URNS okeekunyiga ng'olina obbawa ssente zaabwe. Ensonga ezimu JoelSsenyonyi ze yawaddeyo yagambye nti okusookera ddala tebabawadde training oba kutegeeza Banayuganda ne babayigiza ku nsonga eno ng'egenda okuba ng'etambulamu kuza baboda bangi abatabimanyiiko na bulungi babiwulira buulizi abatakozesa na social media tebamanyi kikigenda mu maaso abamu nga tewalina wadde email address oba oli nga yagigulayo nga ne password yagyerabira naye nga tegomuweereza ebipapula mu nnaku 3 sente ne zeeyongerawo ate nga watakikola bamugenda mukwata mu mmotoka ye oba ekidduka kye bakiwambe ate nga takyasobola kutambuza mirimu nga wawadde akikola. Naye nabo n'ensonga y'okubiri nagamba nti waliwo confusion nyingi ku speed limit zino kubanga waliwo ebifo ebimu byetukamu nga speed limit ekulaga kirala naye ate mu system ya EPS ate nga yo sente ekusaba sente nga kuba speed limit yanjawulo ate nga mulimu ne security risks nti waliwo ebifo ebimu ng'obudde obumu tosobola kutuvugira ku speed ya wansi nga kuliko risk nyingi bayinza okukwatirawo abazigu ne bakukuba oba ne bakujjako emmotoka naye ate nga olwa tiketi lw'okutya ennyo olina okutambulira ku speed gye baba bakugambye okutambulirako naddala nga ku northern bypass okwo. Ne bagamba n'ensonga endala nti mulimu penalties ze bataddeko oba sente ze badde babasaba ate nga mpitirivu nnyo. Yes, sente mpitirivu nnyo olw'ensonga nti bakugamba nti fine ze bakuba ndala naye ate kiwandiiko kye bafulumya kiraga sente endala. Owetegereza ebiwandiiko byabwe bye bafulumya nga balaga nti ate woba okoze overspeeding yo ya mitwalo 25 w'olinnya ku line oba stop line oba markings mitwalo 7 w'okyuka nga ate tebanakugamba okyuke mitwalo 7 ate bw'oyita ku kitala nga kiraze red mitwalo 13 ate ojja newetegereza ku list z'abantu abakubiddwa bino ebipapula balaga ate sente ze babakubye nzanjawulo nnyo nowekanga ng'omuntu bamukubye emitwalo 6 oli bamukubye 5 naye nga bagamba overspeeding naye nga kyekimu neweebuuza overspeed z'emirundi emeka kikanga kipapula kyekimu kimukubidde ku kamera y'emu naye ate nga embeera gye bamuyisizaamu. Omukulu ono JoelSsenyonyi era still naye n'avaayo n'abagamba nti mulimu ne technical failures kwegamba technical and procedural shortcomings okubanga ebintu tebikwatagana oli bamukuba ekipapula kya Rumion ate ng'avuga Spatial ne bakuba ekipapula kya X-Trail kyokka ate ng'ovuga mmotoka ndala ne bakuba oli abadde avuga na taxi za express ne bamukuba ekipapula kya Golf neweewuunya kati ate bino bikola bitya ani agenda osasula sente zino ne obutabuulira abantu bagenda kuyita mu mwatu akyo kubanga basobola okwerwanako olw'ensonga nti sigamba nti no system zino tezibaako na mistakes wabula omuntu obanga bamukubye penalty ng'eyo asobola okuvaayo n'agiwakanya mu kooti tebabulidde bantu nkola ntuufu eyo. Naye ekirala ekyogamba nti traffic lights zino zigenda kuba nga zivaasinga zitya n'abapoliisi olw'ensonga nti tumanyi nti mu Uganda ebitala bimanyi okucyankalana oba nga biri siro traffic officer n'akikwatamu n'abagamba mujje ng'ekitala kyaka red
kati ani gwe bagenda okukwata mu mbeera ng'eyo kugamba ensonga ze zibadde zirimu eggumba naye ate nga agezako okukubira General Katumba Wamala omulanga nti ebintu bino ebigenda mu maaso Bannayuganda si basanyufu bakomplaininze nnyo era twagala tufune engeri gye tuyinza okukwasaganya ensonga eno tulabe nga tuli mu Uganda etali nga burden ng'etuwa emirembe naye nga kiraga kiri clear nti eno deal ya gavumenti n'eno company gye bakola yakukola sete mu Bannayuganda kubanga ebipapula ebimu ebiraga ku internet biraga nti mu kusookera ddala deal eno gavumenti yagigaana olw'ensonga nti baali bafunako ebitundu 15 ku 100 ku ssente ze baali bakuŋŋaanya ng'eriyo company ye efunako ebitundu 8 then nobawoneka company akalala ke bayita NEC nga kafunako ebitundu 5 naye nga kali mu gavumenti kati mu kutwaliza wamu muyinza ogamba nti government of Uganda efunako ebitundu 2 ku 100 then company eri nebanga efuna ebitundu 8 ku 100 lwaki company eno eyitibwa GS Private Company era nga bagamba nti company ya mu Russia nga bajiwa contract eno mu kusookera ddala contract yali ya kuinstallinga digital monitoring systems mu mamotoka ne mu piki zonna mu Uganda okutereza ekintu kya security abantu abaali bamanyi okubba amapiki n'amamotoka g'abantu naye ate company eno government esooka ne terminating contract eno ng'egaanye sente ze babawa ntono ate nga risk government eyita mu risk nene nnyo olw'ensonga nti nga baalaba nti abantu bayinza okubatabukira engeri gye bagenda bakubambira ebipapula biki ebyo naye ate kadde okutuddamu okulaba company eno ng'eze mu play kiba kitegeeza ate nti baagenda ne batereza gavumenti ate gavumenti nekkiriza ensonga zino zitambule bulungi nnyo naye ng'ovudde okugamba nti sente bali babawa ntono kampuni eno yalina emisango mingi mu kkooti ng'erina n'amabanja mangi g'erina okusasula abantu ab'enjawulo mu Russia mu nsi ez'enjawulo kwegamba gavumenti nesinzira ku bino ebintu naye gamba kino contract ate kati tukisazeemu titugenda kukola na kampuni ng'eno olw'ensonga nti teri mu interest y'Abannayuganda naye ate kintu kimu kyolina okumanya ekituufu nti Banayuganda bo bali mu ntiisa olw'ensonga sente ze babasaba nnyingi nnyo n'akaseera ke baba okusasula sente zino katono nnyo era nga bakyankalanye nnyo kusingira ddala ku social medias nga X oba eyayitibwa Twitter ebiseera by'edda nga balaga obutali bumativu naye nga kino kisukusizza Bannayuganda bonna mu classes zonna ne bano bakirimaanyi oba bayita ba elite classes abaali balowooza nti bo bali ba untouchables lwakuba bo yalina ssente ze alya bulungi alina ku busente bwe era embeera ero negenda maaso mu ggwanga temukwatako bano ba untouchables ku luno ate kyabakutteko kubanga eno ensonga ekwataganira ddala ku bali abalina ku ssente buli alinamu akamotoka of course mu Uganda olina obanga olinamuko ku kasente ak'amafuta osula biki ebyo naye ate kati nabo abali bagamba nti tebaagala bya politics nayo kibakutteko naye ate wadde bigenda mu maaso tetunalabayo omuntu wa VIP avayo complaining nti ate bamukuba ekipapula wa VIP zezino emmotoka zetulaba nga zidduka emisinde ezigenda ku kisaawe ezikola kizitwala banene mu gavumenti biki kozo zidduka emisinde gya kitalo naye ate tetunalabayo wadde n'omu eyatusharingidde ekipapula ku internet okungalaga nti ye bamukubye kiba kitegeeza Abannayuganda abamu balimu okwemulugunya nti bandibanga balinamu kyekubira mu kugaba bino ebipapula lwanga tebamanyi ekituufu kyo kiri kitya lw'ensonga nti makubo ge gamu ge babakubirako ebipapula ate bano ke bayitako nga badduka speed naye ate nga tewali wadde kavaayo naye ate ani ali mabega wa bino ebintu wadde twalaba nti baali contract bagiganye bazzeemu ne babawa contract bano abasajja era bali kutambuza system bulungi kale sagala kukonfamingira bulungi naye sisuubira nti waliyo kampuni endala eri mabega kino ekintu kuba tebajjanjulangayoko eri gavumenti ya Uganda so ani ali mabega g'okuwa contract zino mu kampuni zinga zino ezigenda okuleetera Abannayuganda emitawaana nga gino gye balimu saawa zino tulabako wano Jim Muhwezi Minister Jim Muhwezi ono yaliko wa Minister wa Security nga akiri mu makkati kitegeeza ki eri Munnayuganda amanyi face eno ya Jim Muhwezi amanyikiddwa ebintu byasinga okukola mu Uganda kwe kulya ssente za Global Fund ssente ezaali za bakateyamba abantu abali mu mbeera embi abalwadde ba siriimu n'abagenderako wabula ye yakwata obutitimbi bw'ensimbi ze Uganda tenabweddiza bamukwatako abo katono naye n'amala n'avaayo olw'ensonga nti muntu wa ku lusegere nnyo olwa President Museveni
ono gimuheeza okumulaba nga yali mu makati ga kino ekintu ate kiyongera Justin ntiisa mu Banayuganda okumanya nti system eno ate ekyabayonkera ddala bakatandika era buli omu kati ku kitimba ku social media talina wayinza kugenda wala kuba mulanga gwe okujjako wano wenyini ku social media kibula abantu bali kuli basharinga experiences zaabwe ez'enjawulo n'agamba nti ate nze bankubye kya ssente bweziti ate nze bankoze bwe bati kaba kituuse ne ku level nti abantu tebamanyi ddala speed ki gyenyinza okuvuga ku luguudo luno bwe ruti olw'ensonga nti kati babugeesinga bugeesinzi bateebereza kubanga oyinza olaba ekipande nga kigamba speed mita 5 n'ovugaana ne bakuba ekipapula nga speed mita gyewandivuze entuufu eri 3 n'osangako speed mita 6 n'ovuga 5 ne bakusabula ekipapula kati tebitegerekeka kyolina omanya okutya kungi okuli mu Banayuganda era abantu kati bali bavuga mpola nnyo era kirandireeta n'obubenje olw'ensonga nti abamu bali so slow kubanga tebamanyi kituufu togenda kugoberera bipande ku kkubo nga nawe tebikubulira speed ntuufu gyolina kutambulirako naddala ku Northern Bypass Express n'Entebbe mu kusingira ddala ekifo kye bayita Katabi Entebbe eyo area ate ekubye abantu bangi nnyo ekubiza abantu bangi nnyo ebipapula eyo area ye Katabi Entebbe lwaki abantu mu Katabi Entebbe bafunye ebipapula bino olw'ensonga nti signpost eraga birala ate mu system bo balaga nti balinawo speed limit ya njawulo nnyo kisone ku level nti Katabi etusainsa okutrendinga ku internet ku X Katabi etrendinga lwaki lwa bipapula si trendinga lwa linnya ddungi lwa kifo kirungi wabula lwa bipapula bebakubye abantu kibasuseeko Banayuganda naye nga Munayuganda agenda kukola atya okuva mu mbeera bweti agenda kukola atya okuva mu system eno ya EPS eyamusibira mu bbwa system eno yo yakubalya waliyo munnange omu yavuddeyo ate n'agamba nti ye tebimukwatako olw'ensonga talina mmotoka kati gwali eyo Munayuganda nga tolina mmotoka kimanyira naye wadde era ofuna ekiseera n'otambulira mu mmotoka oba olinnye taxi oba okoze ki naye teteebereza abavuzi ba taxi abagoba ba taxi abali eyo nga olina taxi yo n'ogiwa omwana n'agenda n'akuleetera taxi ng'eriko ebipapula nga 8 ng'oli mu miliyoni nga 2 ogenda kukola otya kubanga abaana ba taxi tubamanyi kasa atuka ku level yaba agenda gwambala omunoonye nga tomulaba naye nga akwadde ebipapula gwali eyo ebweru ng'olina emmotoka ye Uganda wagiwa abaana bavuge anange nakyo kizibu kubanga bagenda kuweereza messages ezo ku email jjukira omwana ye tamanyi kubanga email yaliyo ku URA si yiye gwe nayina emmotoka naawe amanyi nti no olina emmotoka oba ekidduka ng'ate tokozesa internet tomanyi nakyo bayita email electronic mail tugimanyi gikozesa ogenda kuyiga olw'ensonga nti olina okukeberako buli kaseera okumanya bakakuba bipapula bimeka kubanga kyo kirabise nti buli omu agenda kuba mu mbeera eno ey'ekipapula kitabuse kikaaye kati kitaddewo embeera Munayuganda olina okuba buli ndaala eno story ya EPS n'abagambe ngenda gibaleetera kuva bwetandikidde paka gye binaggweera tulinde tulabe bwana bawe ekikyuka naye nga awo bwe tuli mu kaseera kano Munayuganda sigala nga weekumidde ku DVC updates sigala nga nkuweereza buli kinaaba kikuddeyo ku story eno paka tukikuse webale nnyo baagala nnyo